sitaani takkiriza nti gwampuliriza wakyuka era alowooza nti nze nakukyusa era alowooza nti singa nzijjawo ojja nakutandika okugamba naye Katonda n'atakuuma bugingo kati bugingo n'avaawo kati nze mbitadde oba mbivuddemu kubanga mulabire ku Yesu bwe baamukomerera kiki ekyabaawo abatume ne basaasaana. Peetero ayagala ennyo Yesu yamwegaana emirundi esatu ne bamugamba naye wano ate kati we tukutegeeredde enjogerayo efaananira ddala nga abantu abatambula ne Yesu kubanga abatambula ne Yesu tetwetaaga kuba na ssente tulina essuubi. Ssente tuzeetaaga naye tezitumalamu. Oyogera n'omuntu alina Yesu ng'owulira yamalayo naye nga naye akyasitwagolinga. Kati enjogera gye yali ayogeramu oba yali abagamba kijja kugwa kigenda kugwa ekyo ne bagamba ono ayogeranga bali abatambula ne Yesu n'agamba muli balalu. Ate olwagala lw'eryagala Yesu Katonda abeetinge n'okubeetinga asibewo. Kwe Yesu yamugamba taata enkoko ejja genda okookolima omulundi ogwo nga gwe wakaneegaana emirundi esatu. Peetero engeri gye yali musajja mukulu ng'asinga Yesu emyaka yagamba nti kati gwe kyoyogerako mu mutima tokimanyi nkwagalira ddala. Naye obuzibu Yesu bwe yali ayitamu nga tosobola kugamba nti omumanyi. Era Yesu bw'azuukira yasanga abamu bagenda yabayimiriza ku luguudo lw'Emmaawo nga bagenda banyuma omusajja abadde ow'amaanyi mu kibuga kati omuntu waddewa mu kyalo. Kati sitaani yakimanyi nti bw'akuba omusumba endiga zisaasaana